Olukiiko lw'abamashekhe era nga gwe Pulezidenti Jena wa Jumani Zukuli Sheikh Abdul Nur Ranoba bakadde bange bamashekhe mwenna omukulu wa tariika ya Shadhiliya kimanyi banaffe abakadiriya fuga otutwala Minisita wa gavumenti ba MPs abali wano Lord Mayor w'ekibuga Kampala ab'ebitiibwa mwenna abahaji ne bahajjati assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Matende gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala tumwebaza okutuwangaaza n'okutuwa amaanyi n'obusobozi okujja wano mu hafula okujjukira omwagala waffe n'abaagala baffe bonna okutwalira awamu Allah be yajjulula nga tumusaba okujja kwaffe kuno efuuke ennunuzi gye bali abe nga abawummuza mirembe. Neebaza mwenna abasobodde okujja okusingira ddala buli alina harufu gy'asomye nga tusaba Allah naye agikkirize ajongere ku minzaani y'omwagala waffe. Neebaza abo abasobodde okubaako kye batuusa mu hadhara eno be nasobodde okuwulira ne be saasobodde naye nga tusaba Allah atugase n'ebyo bye baatubuulidde. Mu ekyo njagala kusaba basheekhe ndabe muli bangi nnyo wano mwenna mulina irimu yammwe naye abamu muyinza okuba nga munyiize nti gwe tebaakuwadde kazindaalo naye era buli omu tasobola kufuna kazindaalo nga mbasaba nti yonna gye muva mulina emizigiti nga mbasaba muteekemu eddarasa mu mizigiti egyo ensi emanye nti oluvannyuma lwa swala fulaani olwo sheekhe asomesa kino nekiri irimu ereme kuddayo ate naawe oleme kunyiiga nti bakuwa muzindaalo kubanga bw'oba olina ogugwo ate totunula bubi nga bakuwadde muliraanaawo. Gwe tuzza okusabira tusaba Allah amuwummuze mirembe ebyafaayo byo byonna abali wano mubimanyi kyekyo lwaki muzze. Yali musajja ateerya ntama era ku nsonga za umma nga muzaata tolina kyomubuuliraku obeera ani ng'akwambalira nga bw'obozze. Sheekhe yalina obunafu bwe nga ffenna abantu naye olwaleero si bwe ngenda okwogerako temugaa nti lwaki mwogerako birungi byokka naye omukolo gwe twakoze kumujjukirako birungi bye yakola. Mu ebyo yateekangawo omugongo gwe ku nsonga za umma. Naye kyensinga omujjukirako kubanga kyenasinga okukolagana naye ennyo nga Supreme Mufti eyasooka Sheikh Zubair Kayongo avudde mu duniya twafunamu obutakkiriziganya ne bannaffe mu budde obwo bwe twatulanga nabo mu nsonga zino abamu nga batugamba nti tetuddamu kulonda mufti oba Supreme Mufti. Yali Sheikh Nuhu oyo muzaata gwe baatuukirira naga nti okukombako paasi tulina okulonda mufti oba Supreme Mufti. Era ebigambo byali bingi nnyo naye oluvannyuma olutalo yaluggusa n'abanga twasobola okulonda Supreme Mufti. Essaawa eyo yalimu okusomooza kungi nnyo era ffe abaali mu bukulembeze bannaffe be twali nabo mu kintu Allah bangi yali abajjulidde mu ngeri gye yagendamu. Sheikh Bahiga, Sheikh Kirya, Sheikh Sekimpi basheekhe abo baavaawo mu ngeri gye baavaawo Allah abasaasire. Kale nga twalinamu obuyuuguumo munda naye bannaffe abo be twali nabo oluvannyuma tebaakyagala bwe tumala okulonda eyaddawo batandika otusekeeterera mu lwatu mu kukyama naye tabakuba Sheikh muzaata olutalo lwali bajja luwangula kubanga ye nga bwe yali n'amwatulira yaŋŋamba lumu nga bana gye bavudde endoza bakubaganyeemu nanga nti bano abasajja babaagala okugenda yahe bagende era nze nkuwa ekigambo kyange abawerekerako paka gye baagala okulaga
nkomewo naye baleme tufuula abajinga. Ekyatwawula kimanyiddwa. Tuba batugamba kwegatta twegattira ku musingi. Sheikh n'agaana. Era waliwo akayuguumo kangi kyenva ngamba nti senga teyaliyo bolyawo olutalo twali tetusobola kulukusa. Mu budde obwo ndowooza bwe bamutawaanya ennyo n'aŋŋamba nti naye kati bino ebibi ebyokukwata ensonga empola bikomye, kati nze Commander in Chief luno lundekere. Era kati akakasajja ngenda kabagamisana nga tewali kusanyalaza. Era ekintu ekyo yakikola. Naye twalinamu okutya nga ŋŋamba nti twongera kuyulika singa tukkiriza entalo zino naga nti wakyali kyakukola. Bannaffe batuliddemu olwayuda, twali ffenna mu Afirikana ne tugamba omusajja yakola kino tumugobe mu abaseeka, olukiiko lwazzeemu ddi lutuule lumukomyewo era ku nsonga ki. Naga nedda ekyo tekiriyo. Era yakola bwezizingira okulaba nga ofiisi eno esigalawo. Mu ekyo si kusiikula fitina naye kubagamba nti mwenna abakkiriza mu ofiisi eyo ya Supreme Mufti n'abagirimu mumanye nti Muzaata yakola kinene nnyo ofiisi eno kubanga olwaleero weeri. Era bwe yavaawo abamu balowooza nti ebbwedde ne ligenze basobola okutuyooya n'emiranda gyali gimaze okunywera. Era twafuna obuyuuguumu. Abamu baagenda ne babba obugaali maanyi ga kifuba awo ne tufuna obuzibu. Naye lwakuba twali tufunye amaanyi omuyaga ogwo nagwo twasobola okuyitamu ne tuba nga olwaleero ofiisi weeri. Njagala n'okwebaza Sheikh w'abamasheekh ono kuba yali mu ntebe okuba omugumu, kubanga naye senga teyaliiwo nga Muzaata avuddewo ate era ekintu kyali tetusobola kikuusa. Kwebaza Allah akuwe bulungi bwereere. Tusaba Allah amumuze emirembe era amuwe bulungi bwereere. Akokubiri akataleke kakusanyukira nnyo mikwano gyange bano ab'ebyobufuzi abazze abangi bwe bati bannaffe temujjanga okwo. Era bulijjo tubeera nammwe abamu naye leero kubeebaza mu lwatu kimuzze mwenna mulina balangi njawufu. Buli kika kya langi weekiri. Tuba kuba South Africa twandiganya nti rainbow oba Kenya. Naye okubanga mutudde wano bulungi teri asuna munne, omu akampeyingira n'omulala n'omulala n'akampeyingira omulala. Ekyo ekifaananyi kye njagadde kiveeyo mu bannaffe. Ffe ng'abakulembeze ekibuli tetulina luuyi buli ajja bwe tugenda naye. Era nga tubasaba nti obumu buno bwe mulaga bwe muba musigaza, ffe tuli ba kibuga ajja yeetisse bwe tutikkula. Bwe bakubya akalulu bwe tusaasira. Kaakati muleme nnyo tuteekateekamu birangirangi naki ffe tutambulira awo. Mu mwoyo gwe gumu mwe mbabalizza njagala okusaba abantu ba Katonda mwenna abali wano n'abatuuliza nti bino ebyobululu bijja ne bigenda. Mukuume omukwano, tukuume emirembe, tuleme kusikaŋŋana amalaka agatalina mugaso. Buli omu awe gw'ayagala, buli omu ayimireko gw'ayagala, naye tukuume omukwano, tukuume oluganda lw'okuba bannayuganda ng'abantu abali mu ggwanga lino, ng'abantu aba umma. Mu mwoyo ogwo mwennyini mwe neebaliza bano mwe njagala n'okusabira abalina obuvunaanyizibwa tukuuma n'ebyaffe. Ebitongole bya gavumenti, bya poliisi n'amagye. Nammwe bannaffe mukuume amateeka, mukuume obuntu bulamu, mweyise ng'abantu. Muleme kutulugunya abantu nga tewali nsonga lwaki mukikola. Bano be mutawaanya bonna baffe kati bonna bali wano. Kati bw'ojja n'otukubamu tiyagaasi n'owamu omukubiramu. Kati lwaki abalamu bakuba tiyagaasi atalina nsonga? Nakiraba ekawempe, kubanga kawempe ewaffe manyiyo. Abantu n'obaleetera embwa, abali ku laali n'obakuba mu tiyagaasi. Kati abazze ku laali lwaki bakuba omukka okubalagala? Be bamu, teri agenda ku laali etali yiye.
era buli agenda kulaala abakkiriziganya n'abo basanzeeyo. Ng'ambasaba nammwe mubeere bantu, muleme kuteekawo bunkenke butalina mugaso. Emyezi ebiri egisoose tubadde era mu kulonda, naye nga bintu bitambula bulungi era abamu nga tetumanyi na kumanya nti waliwo ekigenda mu maaso. Naye ebbanga wano abavuganya zino entebe naye bayingidde wano ewaffe Buganda wano, ate tabbu n'etandika okujja. Tubasaba busabi nti bannaffe mubeere bakkakkamu, bino bijja ne bigenda. Mu nnaku 3 agajja biizinillah tujja kuba twogera kirala. Kati tuleme nnyo kuteekawo bunkenke butalina mugaso, tuleme kutawanya bantu. Nadde ndowooza nti oba abaawano bokka be balina ekizibu, ne ndowooza nti bano bannaffe abapoliisi gye mukoma okunyigiriza abantu ne bakuba omukka ne muba abakambwe gye bali awatali nsonga, mwonoona kibiina ekiri mu buyinza. Ekyo saagala ekirimu mweddeko omuntu osimba ensonga, akkirize, agaane. Nkyogera bulijjo, tosobola kukaka muntu kwagala kyatayagala. Tosobola kukaka muntu kukyawa kyayagala. Osimba busimba ensonga, bw'aba akkiriza nakkiriza. Ffenna Bannayuganda abasinga tulina eddiini ze tusoma, naddala abasiraamu mukitegeera. Tubagambye omusiraamu alina okusaala esswala 5 buli lunaku, era amanyi nti tteeka lya Allah. Naye baaziina n'agaana okusaala. Oyo muntu agaana ate ono omukola ki? N'agala insha Allah n'olunaku luluddaku n'atasaala. Abagenda e Makka ffe tuva ku n'okuŋŋanyiza obusente oba bagenda kwala mu kusaala. Kasajja akatunda enkoko lwaziina ne kasibawo ne keebakaawo. Gwe n'ogenda nodda ne kaggulawo ne kakuza enkoko. Kakati abantu bwe baakula oli kyayagala tosobola kimugjaku. Tubeere n'obuntu bulamu, tumanye bino bijja ne bigenda. Byonna kirabye eggulu, baakubye abantu ng'abakubye, nga n'ensonga ekubya tusobola gitegeera. Bino ensonga nnafu nnyo zijja kujja zigende. Kyetusaba abantu n'ab'ebyokwerinda okukuuma mirembe, kuba abantu mukuuma amateeka, muteekese amateeka mu nkola nga temuli mu kwawula ono oba oli. Tusobole kino kiyitamu eggwanga lyaffe ligende mu maaso. N'ebigambo ebyo njagala nnyo mulina okubaagaliza okulonda okulungi. Allah yamanyi gwanaatwako tunaagenda naye ekyo sikirumamu, kubanga sisobola mukubakaama, naye ye tunuulire atuweemu gwatuwa n'ebirala tulibyogera olulala. Naye nga tusaba bannaffe abalina obuvunaanyizibwa tukuuma n'ebyaffe beeyise ng'abantu, baleme kwonoona ggwanga ffe Uganda. Ekifaananyi kye nalabye mu bibakubye omukka ogubalagala ne kye nalabye eggulu, nebuuzizza nti naye ekifaananyi kya Uganda eweeru kifaanana kitya? Abakitunuulira bakakasa nti mu Uganda waliyo emirembe oba waliyo gavumenti, naye nga ani aleese ekifaananyi ekyo? Nze ndowooza nti tekyetaagisa tubeerewo okozese obuyinza bwo ng'omulonzi n'oli owa byabakama naye alangira gwanaalangira inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahu Akbar.